Embeera omuyimbi Alien Skin gyalimu mukomera etiisiza ddala abavuddeyo bongedde okwogera ebitiisa nga wogenda okubifuna mu maaso awo ate yo Omusumba Rose Bugingo azzeemu n'asabira babulooga bonna essaala ya Kamulali era mu kiseera kye kimu wazze omwana n'agamba nti Pastor Bugingo yamuzaala maama we yafa kyokka yamusuula ye tamuwa buyambi nakakatambi ogenda kuba ng'okafuna mu maaso awo. Calvin Kayanja naye wamma ate bw'atyo avudde mu mbeera maaso awo waliwo omukyala naye atabukidde ate amalwaliro ge Uganda era ng'agamba babattira n'abantu bawe bannange obusungu bungi nnyo ng'ate we mugenda obbiwuliriza mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era n'ensaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne mu notification bell mesubwanga byonna bye mba nteekayo wano ku Sylvia News Extra n'ennyongera okusabira mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa ono nno ng'akola ku nsonga z'amaka bizinensi zo nga tezitambula bulungi oyagala kufuna butuuze bweru oba emirimu gyo tegitambula bulungi mukubireko ate ku nnamba y'essimu wirya wate wamma akulombera edduwa togenda kuddamu kwejjusa munange sigenda kulwisa nkutandise n'Omusumba Rose Bugingo manye ennaku zino ayina essaala z'asaba bo abantu ze baayise eza Kamulali ate kati no leero omulundi guno akomyewo ng'akomeddewo babulooga mbu balwale ebinaanansi wansi ne ssente ze bamukolamu zibalemu okulya bannange essaala yino wano etiisa naye mama ki ekisinza okunzija enviiri ku mutwe omuntu Katonda mpe ekintu mu bifo by'ekyama abonebone nakyo mu linnya lya Yesu ezikubira waggulu obanga okikkiriza ekyo mugenda kubalaba ba bloggers ababadde batuvuma ng'ebirwadde bibaluma nga bali mu kusaba kubasondera naye nga ne bwebiri tebasobola kulagawo bantu ezo sente ze bali abatwononera amannya zibaviiremu kansa zibaviiremu kookolo zibaviiremu emitawaana egitaliiko ddagala mu nsi tetusaaganamu singa ekirwadde kikwata mu kyamu abatakyasobola kugenda ku awo nno wetutuuse Omusumba Rose Bugingo bw'atyo munnange ate azzeemu n'asoma essaala ya Kamulali era ng'agisabidde babulooga awo bonna abamutemako omugambo abalina simanya ku YouTube abamutemerako omugambo simanya ku TV kuki abasabidde essaala bakwatibwa ebizimba wansi ne bannange Omusumba Rose Bugingo ansanyudde era mazima ebizimba alabye agamba asabe bibakwate mu bitundu byabwe ebyekyama kugamba kimulume nga ne wagenda mu ddwaliro akwatibwa ensonyi okukiraga abasawo eno ne essaala nange Omusumba Rose Bugingo ye agezesaako tuvuga sibindi era mu kiseera kyekimu munange tubadde tuli awo ate newavaayo n'omwana munaye ng'agamba nti Omusumba Rose Bugingo yamuzaala oba naye munansonyiwamuko omwana naye awanda muliro nga kitaawe sokalaba akasambi kano ali tunyongerayo ba mikwano wamma n'agayiro munansonyiwa kuba essaala nazo ennaku zino zikusukkako nansuulawo ne maama wange namusuulawo Saama yakyali mu ggwanga maama wange yafa bw'atyo munnange omwana w'Omusumba Rose Bugingo bw'akawaŋŋamudde agamba nti maama we yafa taata we n'asigalawo era nga ye Musumba Rose Bugingo kyokka mbu omwana ali eno awanjaga asula ku street n'ekyokulya talina n'ekyokwambala nakyo tewali wadde kyokka mbu taata we tamufaako naye kwe kuvaayo munnange ndowooza ne yeekubira enduulu kwegamba guno gw'omwaka bannange Omusumba Rose Bugingo tali gwerabira naye nga munnange akatambi koolaba waliwo essomero eriyitibwa Kampala Parents libadde ate liri mu kwekalakaasa oluvannyuma lw'abasomesa obutabasasula wamma akugamba akakuubagino kabaddewo k'amaanyi nnyo nga wengendo batuusaako akatambi maaso wano sigana biyingiramu nnyo naye gwe ngenda kuteerako akatambi olaba ate embeera nga bwe yabaddewo era tusobole okweyongerayo ate n'agaleero kubanga go tulina mangi nnyo nnyini ddala. Your parents, we have children. If there is a teacher here who is having a child here, ask if there is a teacher cannot afford. How can you work in a shop where you cannot eat something? They even locking us indoors. They want to intimidate us because they want their justice. Yes, please.
Indians are more favored. Indians are getting a lot of money. You see, can you imagine gatekeepers where Indians are getting they're getting 3 million and teachers are going home with 600. Gatekeepers are carrying, they're getting 3 million because they're Indians. They're paid in dollars. Without changing even the food. The food is in fact the food they are getting is very poor. It's very poor. Rice is built in my house. It is very poor. The food they are giving is very poor compared to what parents are paying. Yes. Breakfast on. Let's see We are ready, come what may, or we are terminated. How much is this rate getting? How much are you getting per month? No. Can you imagine in a secure school? You're paying lots of money, but we're getting peanuts. What is happening? You talk about it, they lock in a dark room. What is that? And they call us being indisciplined and yet you are Enough is enough. You can get out of the pride of KPS. byebyo bomunange abasomesa ate basazeewo okwekalakaasa era nga bagamba abaana tebagenda kukola bigezo okutuusa nga babasasudde ssente zaabwe. Munange sigenda kubiremerako nnyo siina ate gatwalibwa mu kooti nkyalina eno ebweru ebyokukolayo nkyalina obudde obw'okuba wano olugambo sigenda biyingiramu wabula laba ka vidiyo nga bw'okalabye tukirekera awo munange ebintu byabanene oyogerako weekanga osibidde mu kkomera kale bwe tuli munange bwe tweyongerayo ate ku nsonga z'omuyimbi Alien Skin ne banne bano nno bavuddeyo nga bennyamidde oluvannyuma lw'okusanga omuyimbi waabwe oba omuntu waabwe munnaye nga baamuyisa bubimbu baamukuba yenna ajjudde ebizimba era kigambibwa mbu balina n'empiso ze baamukuba kwotadde n'okugamba n'okumusalako n'enviiri oba baazimusasizaako na bicupa oba baazimusasizaako na biki sigenda kulima naye nga yeetuukiddeyo kasooka atubuulire gaafunyeyo ate tusobole okweyongerayo n'agaleero era nga kigambibwa nti munnange mwongere okusaba omwana w'abandi bamute kuba embeera mbi mu kkomera. Tuvaako mu kkomera n'embeera gye nsanze mu maafiya si nnungi oba lw'enviiri bazisayisizaako ki simanyi oba bamutulugunyiza batya simanyi tasobodde kuŋŋamba bingi naye ngambye togaana kugamba bantu bagambe embeera gyenkola ki gyendimu entuufu naye nga oba balina bisijankuye mu mugongo bakikuba alaga nti n'okwogera kulega naye ngaakulaga tali bulungi era tugezeeko tukole kyonna ekisoboka tubanje omusajja tupegwa musango gwa simu lwaki tebamuleeta oba basobola balina akawalanti ako basobola okukola ne bamukomyawo mu kooti n'agenda ku bbeeyi wabebanga bya simu naye ebintu byakasiriyasi omulimu olumafiya olulimu era nga kiva ku ddwaliro kintu kyeka kiri ku ddwaliro si kirabika abuli ddwaliro era tusaba mafiya bamutuleetere omande asobole okubidde ebweru afune obujjanjabi banaye kimuludde omuntu mulumiza omuntu afudde olwedde ate nono mumula mufaaki embeera munanga ate bwetu bweri ku Alien Skin abo bagenzeyo emisana kati ate ye awo omuyimbi Ronald Mayinja agenzeyo awo ekawungezi zibadde nga musaawa ndowooza 8 ku 9 awo bwagendeddeyo ate ye agambye Alien Skin ali mu mbeera nnungi naye bamusalako enviiri kyokka ate kali akatambi akasusi bagamba nti ali mu mbeera mbi baza n'okuba nga balina empiso gye baamukuba kubanga yenna omubiri gwonna gujjudde ebiwundu kati ekituufu omuntu atwale kiri wanenga tuli munaye kubanga buli omu kyolina omumanya ayogera bibi era nga mu kiseera kyekimu yejjuliyo munnange bamusomedde emisango gye naye emisango gyonna gye bamusomedde agyeganye kyokka ate ekisinza okutwewuunyisa abaawaaba ab'eddwaliro ly'ensambya tebalabiseeko mu kooti era nga Juliyo bamwongeddeyo wakudda mu kooti ku lunaku lwe lumu awo omwami Haji Ali lwagenda okuddiramu ate mu kooti bannange ekigenda okubeera awo kagenda kuba ate katogo keereere kale bwe tuli
kale bwe tuyimiridde ate era mu kiseera kye kimu bwe nkutuusaako ono mami gw'olaba ayina obulumi ku mutima era nga ye mwennyamivu eri amalwaliro g'e Uganda oluvannyuma lwa muganda waabwe okufuna akisidenti munnange ne bamutwala mu akisidenti teyali y'amaanyi kyokka abasawo ekifo ky'okumukolako baamwongereza wabula ate kumutattana ngenda kuba nga mubatuusaako nammwe ng'ate abennyonnyolera ye kennyini mulabe obulumi bw'ayina ku mutima. Ensonga y'amalwaliro etusobedde Lumunga nkeera ku makya nga bankubira essimu wano ewaka ewange nga muto wange agudde ku accident baamuddusa paka Mmengo ne batulaga nti olwatuuka mu ddwaliro ly'e Mmengo bamutwalirawo ku operation wayita olunaku lumu era ne bamuza ku operation okugulu kwonna kwasensebuka dokita eyamulongoosa n'ayongera n'akutula emisuwa mbw'ayunga magumba kumba ayongerera ddala okugulu okukumalawo amalwaliro gansobedde mu kifo ky'okumanya nti tuyina okukola bwe tuti oba tuyina okumanya nti abasawo abatendeke bali mu ddwaliro lyaffe bisobole okukola ebiriyo bakwata abantu ku mageti gye bayingirira ne batuterawo basikaali abatuggyako ssente empitirivu okuyingira 15,000 n'olyoka olaba abayiga mu ddwaliro omwo abasawo muli abantu bangi nnyo simanya kika kiweddeyo bw'abanga muzadde wange mulwadde abagenda okumulaba nga baana be babeeke ekkomo oba abazzukulu babeeke ekkomo oba emikwano ne bwe buli kati eddwaliro ly'emma Emmengo ndyevuma muto wange bamuggyako okugulu tuli mu kukaaba amaziga kubanga ffe twagenda okumuggyawo nga batuggyako miliyoni 6 okumutuusa Mulago mu Kazolite ng'okugulu tekukyasobola kuddako bakuggyako obujja bagamba nti baakoze ekitaliiyo emisuwa gyonna baagikutudde era tugenda okumutwala nga n'okugulu kutandisa okuddugala ffe twevuma amalwaliro oba mugajjeewo bujja buli omu amanye nti bw'alwala alina kwerabirira tunoge eddagala lyaffe ery'okuttale ne bajjajjaffe baabeerangawo era ne bawangaala naye njagala nkubuulire Fifi da Queen buli kimu ky'oyogera gye kiri mu malwaliro ffe tubonaabonedde mu malwaliro naddala ago agatali ga gavumenti bakuggyako ensimbi buwanana buli kitanda okisasula ssente buwanana naye nga mu butuufu obulamu bwaffe buggwawo muto wange okugulu kwavaako n'okutuusa sawa yakakati tukyakaabo Bamunange abantu banyivu nnyo eri amalwaliro g'e Uganda aga gavumenti lwakuba munnange bangi nga tebalina boogero batya okuvaayo okwogera bagamba owaayo nga tunavaayo ne twogera bajja kutusiba tetulina we tuyimiridde naye ng'abantu balina obulumi ku mitima gyabwe kale ekitenkane kandowooza ate namwe ono mami mumwewuliriddeko era nga complaininga ku malwaliro ag'e Uganda naye ng'ekyebuziwa omuntu kati bw'alwala dde ludda wa bannange akono nako kanyambere abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala taze enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Frank Abaho si mumativu yadde n'akatono eri eddwaliro ly'Ensambya kubanga agamba nti baba Nuupu kasita babakondako ne Lubaluyi bavayo nga babasayusa ebisemiiti kwegamba nga balaga oba bo obulwadde bwabwe kwegamba bwanjawulo nnyo n'abalwadde abati ate kati abalwadde abalala bo kasita bagendayo babatta busi munage ono n'avuddeyo ne yeemulugunya sigenda kubanga nzirakamubyayogeddwakamubateleko omwewulire zaake nga bamukubya olimi ku ttama n'avaayo ng'ali ku biti. Nsambya hospital yeddwaliro lyotwalamu Bobi Wine nga bamukubye tiya gaasi n'avaayo ng'alina ekisementi ku ggulu. Polisi ya Uganda oba gavumenti ya Uganda n'ebiraba n'essirika. Muntu ne bamukuba tiya gaasi n'agendayo n'avaayo ng'ali ku biti ate nga alina ekisementi ekyo kimu. Nsambya hospital erina omwami gwe yakoleganye naye gwe bayita Katongole owa Nuupu abadde wano ku midiya ng'agamba Alien Skin nga bwe yatta omwana oyo Joromu nga bagezaako okubuzaabuza eggwanga. Alien Skin bwe yabagamba nti baganda bange byonna mbikole bati njagala omulambo gwange nga teguliko oguswaliddwako wadde. Nsambya yadduka neekolagana ne poliisi kuba obusobozi babulina ssente baziina. Alien Skin amagye ne gakeerawo ewuwe ne gamukwata ne gamutwala mu kkomera ne bamutwala Luzira nga kye babuzaabuza kye ki. Alien Skin agende Luzira omulambo family good receiving nga Alien Skin taliiwo akavuyo kabule ekyo kimu. Bwemba Alien Skin nga yabba essimu mwe poliisi abageze mukwata bulijjo mbadde temumanyi maka ga Alien Skin we gabeera. Baganda bange tubeerebenkanye eno nsi yaffe ne bw'oba ng'olina emmundu olina buli kimu but this is Uganda ffenna tuli banansi. Gavumenti muveeyo mutuyambe kweno ensonga. Alien Skin bw'aba yabba essimu lwaki mwalinze wabeerewo kana akavyako okufa omwana we oba okubanjiwa omulambo gwe nga teguliko bisalesale amagye ne gakeera ewuwe poliisi omukwata. Bulijjo madde temumanyiyo kulunani yabalagiridde kuba erigenda ye. Alien Skin buna ku madde ndabayo poliisi n'amagye kyogamba mbadde temumanyiwo. Baganda bange sente tezibayiwa bye byate ebigambo bya Frank Abaho nga yeemulugunya eri eddwaliro lya Nsambya mu kiseera kye kimu. Calvin Kayanja naye ate avuddeyo ng'ayogera ku bibadde mu kkooti era ng'ajuliyo emisango gyonna agyegaanye. Kale ngenda kubanga mubalekerako era nze kamba sibulire wano omukama abampeere kyonna kye musinga okwagala gwe wenna ayagala Suvi News Extra. BF Suma Herbal Research Clinic bajanjabisa ddagala lya butonde bakubire ate obeere nga weefunira ebisingawo otoddeeyo n'olumizibwa ebibadde ebitategeerekeka mu kkooti. Tukanze kubalinda nga wa ffenna tubadde twesunga tulabe ku basirikale abatendeke abasobola okukubwa abantu ba bulijjo. Musirikale nadda wali gwe baawa eddwaliro eddamba okulikuuma n'awoowoola nti omuntu ankubye. Nsambya temubanga mwakutte balwadde be baabaleetera bwe mwalaze abantu. Kuba neewuunya professional security personnel okugamba nti omuntu wa bulijjo yamukubye sikitegeera. Omuntu oyo abadde akuuma oba mwamuteekaawo okulya mandaazi. Omusirikale tumusuubira okuba n'obukugu obumala okudifendinga buli mbeera. Omusirikale abeera atya mubawoowoola. Temubanga mwakutte ku bantu bammwawo. Osiye Katemba agenda okusooka bulijjo musiba abantu ebiseminti eby'ekibogwe. Twabalaba wano mwasiba kadinga ekiseminti ku ssaawa emu ey'olweggulo ne tubakuba ku ssaawa 6 nga takyalina kiseminti ku kugulu. Kati era tetwewuunya kuba n'abasirikale module eyo basobola kubwa ba civilian. Kuba nina bwengattagatta bwe sitakitegeera nze omanyi nali nava mu misango gino naye kigenda okunyambaza essuuti yange ey'obwalooya nzire mu kkooti ng'eyeeyita omusirikale agamba nti civilian yamukubye. Ombuulire wasomerawa era ani akuqualifying okubeera security guard nga tolina tekiniki yonna eyinza kuwangula civilian. Bantu mmate mubanga mwakutte kuba mulimu ebiswaza. Which company was guarding that hospital? Eyo kibogwe module eyo ndina omuntu wa bulijjo asobola okufukamiza singa yabadde banka singa ezo sente zonna tebazitutte ddala abantu bakuuma bulamu bw'abantu oba muli mu katemba nga bulijjo gwe mubeeramu. Stop joking at our AIDS abalwadde mwina bangi omwo tubalaba nnyo bulijjo nga musiba plasiteze z'ekiferefere tembanga mu nkola y'emu gye mwayise. Kuba musirikale ddala ki professional na monagani ayinza okuwutulwa omuntu wa bulijjo. Sirabanga ku security personnel ayinza kubwa civilian watuleyiningirawa tubuulire security company gy'okoleramu. Security company kyeye deploying abasirikale ab'ekibogwe nti ganga neerumba eddwaliro ne kubulako wadde awenyera.
Ganga nerumba eddwaliro ne kubulako wadde akubwa wadde asigala mu ddwaliro ajjanjabweko yalumbye eddwaliro ne mubeerawo nga mufenyereketa nti abasirikale baabakubye mutubuulire Security company kye tugidisqualifying singa yabadde ekuuma banka pointi yange mugifunye kati lwaki temulabise mu kkooti mwapaledinze balwadde be baabaleetera nga bulijjo bwe musiba abantu pulasita watiya gaasi ne mumusiba ekigere kyonna omuntu bamukubye ngumi ne mumuteekako n'okwobwa okumutima tubalize tubatadde kaaga wamba abantu bangeze za update zembawo okuva mu kkooti musango gukyatambula lawyer Calvin ate nga nze jjaji waagwo nze agutudde mu bitambo buli kimu mugenda kuba mukitegeera bulungi. Nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kyebayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebyavudde olusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano bayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bradawo oba mukwano mugambe ajja kwisangala kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokukyawo bannange tuna expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyingiza enkwaso ze afuna premature ejaculation bwaba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias